Uli ku kinyusi abagalana ababiri oba bakolabolesta ababiri ati bawulire eddoboozi bukyanga bakulimbalimba nsabo kakkane kewafunyeze mwenye tokitya Recheal weeyagale n'omukwano gwo nagulese guyidde wulira idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku tewali nsonga idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku tewali nange ndidyobegeku wazira ndimugoyo gwo ndidyobegeku wazira nsonga ndidyobegeku wazira ndimugoyo gwo ndidyobegeku wazira nsonga bali bakulimbalimba amulavu bakudyekadyeka tefa bagimetameta gye tuli batuswazaswaza naye baby it's okay wakute luvutu lwotute womi bwali envula engedde katugambe baby it's okay idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku kale tewali nsonga idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku fana ulira ndidyobegeku wazira ndimugoyo gwo ndidyobegeku Recheal wazira nsonga ndidyobegeku wazira ndimugoyo gwo ndidyobegeku wazira nsonga ankwaniriza ali ku mukutu we bali kwanga ku mukutu ko oli ku nkola ya video ko Sanesta TV program ekigunda akanyomero ka batutumufu kanyomero ka nkola ya video nakulwa lero ndine 2 in 1 awalo oluyimba nga waluwa ayiga olulimi ne waberawo olulimi ng'ate lumuyiga so mu mbeera eno ku engeri tukwasaganya bampita Bakyekoze King of a Nice Rupi ndine the beautiful Recheal Namiiro alongside babo okobotya nzira bigambo abasoga mukobaja amaina Yaled Kaluya mwana we buwenge mafubira buwenge osooka wa Cherinda Recheal Namiiro ogamba otya ndi bulungi vibe zalinyedda gye bali kale tewona ijewali obulamu bugamba ki tebulina tabbo olunaku lwayo tuli ku ki tuli ku shootinga video yayidobegeku kitegeeza ki kubegako kutya kyeweemalirawo kyolyako Yaled okoba otya baba nzira bigambo ndikuona tutunulira omuntu ali kubona olwemba luno tuli ku kyolunaku lwaleero olunaku lwaleero olwemba balweta idobegeku mu lusoga kitegeeza jangu obegeko mu lusoga maimini mu Luganda jangu obegeko ebanga jalibu mu lusoga idobegeku so tulina ekyana kiwala kino kyemulaba kinyiridde nnyo ekyana kinyiridde nange kintabudde binsusseeko ntunula lupi bwazze nangobayo nangamba kintu kye kakati mu kamera eno tubuulire ekintu kyange nenjagala ekintu anti tayagala kujja ku luguudo lwewaka eri tugattiriza mu bajiro so tuli wano abatulaba n'omwami wakabi nnyo Lupida Pro number 1 amina njaga tunula kayimba kano ani awandiika eyawandiika tulina Josias then n'omwami ono Yaled paati kiza wawandiika ssebo of course nze byange buli kyowulira nkiyimba idobegeku n'ebirala ate Namiiro olusoga lwayimba alugjawa olusoga era namuwa ne mugamba kati 5 tugatirize abasoga abali abakazi abayimba Namiiro ye yazze banna amina Namiiro tunulie kolabo yo oluvannyuma lwa awululu yatuyitamu nebe yakabi kolabo yali yakabi olunaku lwaleero tulina idobegeku ne Yaled tugisuubira tutya era lwaki Yaled mbayimbi bonna ekisooka nti ffenna kwetuli ngenda kukyogera bwentyo ekirala tuli bato tukyalina music omulungi ow'okuleeta mu bantu then nze okulondawo Yaled nalabye nga amaloboozi gaffe era gajja kumakinga nga gali n'enwe mwanje andi muyimbe mulungi nnyo nnyo ankobera ddala naye alina jjadda ani ali ku kifaananyi mpaana nnyo simuwasa ono ani awo oyo mukijja kugwa ani ali ku kifaananyi kemuwadde video bamuyita Mystery Films be bakola video yasooka be bakola leeta ne bakola video liro ne bakola
temunyanula nyongera kwagala abaana bakola video nyingi nnyo so bwe tulina ano era ekifaananyi kya mulembe nnyo kamera nange mbadde sigirabangako egira nejjayo ku maaso nejjayo amagulu lwaki njagala tutunulire bw'okola ne Yaled abantu abali ku street bajja gamba Yaled yakomaze kikoma ku nnyimba oba kigenda kubanga mukyongerayo Ffe byaffe bikoma ku nnyimba era naye akimanyi amabebi tokimanyi bikoma ku nnyimba kulabako olusi n'obegako katini naye nga si bya nnyo banagakozaako nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Njagala tunne Recheal Namiiro omuntu atunulira 22 kyekipyo kiva under Recheal Namiiro olina management? Nkyali nzeka. Okyali weka? Ayagala okumanaginga? Asooka alindeko. Toyagala manager wabivaamu? Balumya emitwe. omutawanyiza nnyo. Kiki baagala ba manager? Awaayi. Togenda tubeere ku music. So ayagala okufuna Recheal Namiiro amugyawa? Okay, asobola ogenda ku Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, oteeka mu butesi Recheal Namiiro. Ate ng'era nze nze ngaba n'akanamba ka business. Bawa akanamba Recheal. Naye omuntu yenna tokubako ng'oyagala birala, I mean business. Nabo bakubere oli mwana muwala. Kale banji take butesi ku mobile money. Okay, it is 0752 295569 0752 295569 eyo gye bakubako for business. Okay. Ku busembere bana Uganda era kyekipya ekijja kana kayimba ani promoting yali ya promoting kwa abantu bakola collab kayinzo tuyita mu kafuka akamanyi tulaba nga Recheal takyayimba na yali takyayimba ne nga twewalana nga mwewalana ne muteeka wo kibeera yogera tetwewalane twewalana kocho kuwala nonkoze ekyo feje tulina okukola kiri kimu music kuba kuteeseganya nakwemanya nti kati kye tulina okukola kyekino nakumanya muno wawa kikyakutuusizzaako ng'ekyo kuba kati nze kana kayimba nze najjawo gyali ne mugamba tusobola okukola ki okola kolaboko ye nange mbadde ne that idea so kati ninako wano byenjiyiza tugenda tubifumba paka Joshua yajja n'ateekamu paati zange you understand so kati fenna tusobola okwebeereramu okitegeera music tayinza kutulema nsina kyama baby kyenkuwalanira so nga tudduka Yaled ani audio producer yali ani audio producer Olimbolo Linux yakubye ate engoma eyo leero era saagadde gyekwatira Linux yatabudde ekintu ekyo ekigoma so buli audio gomuwulira bwatyo Linux idobegeku nga tudduka njagala abantu tubawe ku kinusu n'eddoboozi ya idobegeku tuwulire kyekiri okubega kuli kutya eggona eryo bannayuganda balindire video eno ngeri efuluma mu bbanga ki ndowooza ku Sunday ejja kuba ewedde so within 1 week okuva kati oba nnaku nga 5 ejja kuba weera kuba nalabyeko ku page yo nga wasumuludde ka lyrics video kimu kyawedde kale mutuwa ku ddoboozi bannayuganda bawulire ku kinyusi abaagalana ababiri oba bakolabolesita ababiri ate bawulire eddoboozi bukyanga bakulimbalimba nsabo kakkane kewafunye nze mwenye tokitya Recheal weeyagale n'omukwano gwo nagulese guyidde wulira idobegeku tewali imugoyo gwe idobegeku
tewali nsonga idobegeku tewali ndi mugoyo gwe idobegeku tewali nange ndidi obegeku wazira ndi mugoyo gwo ndidi obegeku wazira nsonga ndidi obegeku wazira ndi mugoyo gwo ndidi obegeku wazira nsonga bali bakulimbalimba amulavu bakudyekadyeka tefa bagimetameta gye tuli batuswazaswaza naye baby it's okay wakuteluvutu lwotute womi bwali envula engedde katugambe baby idobegeku tewali ndi mugoyo gwe idobegeku kale tewali nsonga idobegeku tewali ndi mugoyo gwe idobegeku nange ndidi obegeku wazira ndi mugoyo gwo ndidi obegeku lwekyo wazira nsonga ndidi obegeku